Katumba sala amagezi ageyawulamu emirundi ebiri obenga okulembedde ate ng'oli mabega waliwo abantu abakulondoola Katumba Wamala. I repeat, Katumba Wamala waliwo abantu abakulondoola. Katumba Wamala nkuddamu waliwo abantu abakulondoola. Nakuwa amagezi kiri kulikodi nakuwa amagezi. Katumba Wamala nkubuulira Museveni Nemutabaniwe bamala okuttira omwana ne bakwerabiza olabika obyerabidde bw'obijjukira obijjuukirira waka bw'ofuluma n'obyerabira ne bakuwa bwa minisita ne bakuwugulaza ne weerabira ebyaliwo luli. Katumba Wamala weegendereze ng'otambula emabe waliwo abantu abakulondoola. Ebya Gen. Katumba Wamala bibi abasajja bamuli bubi ensangi zino baagala okumumiza omusu. Wabula Katumba Wamala bino byonna talinaako kyamanyi, naye nga kigambibwa nti waliwo abasajja abamulondoola abamutambulirako nga banoonya entambula ze okumanya ayingira ssaawa mmeka ewaka. Teweerabira nti ono okaawonawo yasimatukako amasasi mu gaatwaliramu muwala we, n'olwaleero gye buli abasajja tebaweeranga. Abaali bamunoonye ku mulundi ogwo n'olwaleero bye bakyamwetaaga nga bakyamunoonya butebe bayinza okumufuna bamukube. Ye tamanyi kigenda mu maaso, wabula alina kwebeereramu bwebeerezi kubanga akimanyi bulungi nti abantu bano tebamwagala. Lwe yasimatuka amasasi baafuba nnyo mmusembeza ku lusegere lwabwe bagire nga bamwerabiza ebyo ebyaliwo, abeesige addemu abeeyabize addemu akole nabo nga talina kweraliikirira kwonna. Yasuubira nti byaggwa, wabula bano abasajja tebeerabira ate era tebasonyiwa. Katumba Wamala obulamu bwe buli mu matigga. Musajja wattu lwakeesa lwabala kubanga bano abantu tebaliiko mukwano gwabwe. Ensonga neyagala omukubya amasasi si kubeera nti alina omusango gwe yabakola, wabula bamutya buti ng'omuntu. Nti mulimu abasirikale nabo be batya nga bakimanyi bulungi nti gundi ali ku ddala lya waggulu naye ate si mwangu n'akatono. Tuyinza okuseka naye olwaleero naye nga ku mutima endowooza ye ndala nnyo. Oyinza okulaba ng'oseka naye olwaleero naye nga ye muntu asobola okwefuulira n'akukola ekintu. Kati bamumanyi bulungi nti singa aba asazeewo asobola okwefuulira abantu abo n'abalemesa obuyinza bwe balimu olwaleero. Basala amagezi okulaba nga ye bamumiza omusu n'oluvannyuma badiiringe n'abalala kubanga mwe bali bajjeno bangi be batya. Naye nga ye Katumba Wamala bakola ebyo byonna nga bakimanyi bulungi nti ye baagala basooke bamugiremu ddala mu sisitimu yaabwe. Bakimanyi nti musajja muganda ate omumalirivu. Bakimanyi bulungi nti kyangu nnyo okutegeera enkwe z'abasajja abo n'abeefuulira n'akunga amagye. Tujjukira nti amagye gamurespektinga nnyo singa abaayisiza ekigambo kye bangu baakukitambulirako bannamagye banne kubanga yaliko jjene yali aduumira amagye ng'era amagye gamuwa ekitiibwa. Kyova olaba abasajja bano bwe bajjukira ebyo byonna nga bagamba nti amagye gali gamurespektinga nnyo n'okusinga bano abaliwo olwaleero. Bakimanyi bulungi nti ayinza okukomandinga budde bwonna ne babatwala nga kaguddeyo. N'olwekyo Gen. Katumba Wamala alina okwebeereramu kubanga abasajja tebannaweeza mukono, bamulinze mu kkoona bamumize omusu. Bannayuganda temwerabira okuba share the video. Bannayuganda temwerabira okubanja abantu baffe n'okutambuza message ezo ze volume watch song volume keya. Okay, abantu baffe abaabula batuterayo obutambi buli lunaku wabawo omuntu gwe bakozeeko ogundi. Nsaba mutambuze message eyo kubanga Museveni bali ku bukeeke mbadde mbagamba bagambye tebatwala bigambo byange layitire era bye byaleese Museveni okuyita abasajja bali okuddayo okunoonya buli muntu bwe yaziikibwa okukola biki okunoonya abantu bonna basala amagezi balabe nga bafuna ekyokuddamu oba ekyokwogera. Ekimu ku byo bye basazeewo bagenda kulumba famire z'abantu abaabulibwa abantu baabwe. Nkiddamu luli nkibagamba ekibanga ekigira gutwakikuba nekisirika bagenda kuddamu okutambula okunoonya famire z'abantu abo okubagula n'okubatiisatiisa. Bakwate ekisawo kya ssente kutya namba bagitwale bagisuule mu ddiiro ly'omuntu bamugambe eziizo ddamu obyogereko.
genda ogambe nti omuntu utaliyo teyabula Nuupu ye yakugamba obyogere. Bakwate ekikapu kya ssente bakireke awo mu ddiiro. Kati abaana abanembavu be bajja okuyita bannamawulire bagambe bannange nti emmotoka ezze wano n'esuula wano ekisente kino ng'egamba tetuddamu byogera. Abaana abo ab'omutima omutono mujja kuwulira nga babula. Eyo yemu ku solution. Museveni abo abantu si bantu baabo. Baba tebakyali famire zaabo. Ekintu ekya okubawamba temwalwanira ttaka. Nti oba wawamba ettaka lya kitaawe oba yawamba ettaka lya nnyoko nti mulwanira ttaka. Nsonga zaali za mutendera gwa ggwanga. Ne bw'onoolaba nnyina w'omuntu oyo oba mutabani we oba bbaawe oba ani oba mukazi we, ensonga za ggwanga. Museveni ali mu kugezaako kulwana kukomyawo kulaga mbu nno agoberera amateeka nga byonna bwe tugenda obbiraba. Bagenda kusinkana famire z'abantu abo. Era I want to appeal to those families, please stand firm. Lero waliwo omuntu gwe mbadde njogera naye ne wabaawo omugenyi ajja ku mulimu w'embadde. Nanyonyola bye mbadde munyonyola ne mulagira ne tugira ng'oli ali kusimba olumaze nagamba bulijjo obira omanyi oluzungu walayi bulijjo manyi tomanyi luzungu. Bale manyimu akazungu akatono, nange manyimu akazungu akatono. Njagala okwapiringa bannaye mu bantu abo, muyimirire muswaze abantu abo. FDC bwe yasiriikirira ebisente netabyogera mu biseera byali alina obyogereramu, olaba kati yenkeeku gye basengejja. Famire z'abantu abo bonna tubagamba kasita mulaba nga babaleetedde ebisente mubyogererewo they and then nga bakabireeta. Bwe mubisirikire nga ddala temubyogeranga. Mbabuulira leero ndi muzibu nnyo anti enesaati mugimanye erimu amafuta eno ye yamugwa mu kifuba eno genda obuze Big Eye. Bannamawulire bamwetayirira kati Big Eye tafuuse Big Eye naye musaaga n'oyo mwami kati enesaati olujambala ng'omanya kati ngudde eddalu gw'osaaga. Vibes ezo ziri waggulu wamma. Kati wamma tugenze mu programu. Franka Gashumba aliwa. Mulete wano Franka Gashumba. Mumuwe video eno. Mumuwe akantu ke kano mukasalemu. Nabo bengendo okwogerako benjagala okuwoninga ku Franka Gashumba. Nayogera wano ku Kasumba eyali abbye ennyumba y'omuntu emuyenga ne bagimusesemya. Abaana ne bakatema ne bakateeka ku TikTok. Anti gyali ku TikTok. Yagamba kimu yakola comment ku video yange ate mumwe mu bimpereza oyo namuvaako naye alinga lumbuye naba mutinga olimba message wagifuna. Muli babbi kati ndi ku Gashumba. Mwe muwulire Gashumba, mumulete wano Gashumba. Waliwo famire y'omwami eyafa gwe mumanyi nti yafa kansa. Omwami ono abeera mu bitundu bya wali ku Masiro. Okusinziira ku details zennina waliwo wali nga we batunda eŋŋoma oba we bakolera eŋŋoma ku Masiro. Waliwo ne kyaki y'abalokole around there. Nze ndudde obbeerayo. Mpoma satellite tenjokesa. Kakati awo waliwo famire y'omwami yafa baali bamuyita Tamale. Yali mukwano gwa Gashumba nnyo. Omwami ono n'afa naye nga yafa kansa. Abantu bamanyi nti yafa kansa. Ntwala omukisa guno bagamba nti teyafa kansa, Gashumba ye yamuwa obutwa. Obwafuuka kansa n'afa ne mulowooza afudde kansa. Ali mu bitundu by'oku Masiro. Olw'okuba yali mukwano gwa Gashumba nnyo. Kati Gashumba akola olukujjukujju lwonna okulaba nga yeddiza muko omugenzi. Gwe mukyala gwe nkugamba
Gashumba ayagala ttaka eryo. Kiriza Gashumba mbwali mu kukukwana gwoba obeera mukazi we nga ye yattabbaawo. Gashumba ayagala waawo. Gashumba ayagala awo ku Masiro. Waliwo mukama we ali emabega waalina ekikofiira yamutuma. Baagala okufuna ettaka, baagala okufuna we basinzirawo okumpi n'Amasiro. Omwami yafa bamuyita mwami Tamale. Bw'aba taliyo Mbalimba, bw'aba taliyo Mbalimba, bw'aba gyali gwe mukazi gwe wakwata n'ebyapa byawo, wakwata ebintu byo n'obikyusa n'obizza mu mannya g'abaana. Naye ye Gashumba tafuddeeyo. Ekikulu kasita abantu bamulabako ng'asulawo. Afuluma ayingira, afuluma ayingira, afuluma. Abanyarwanda bwe batulabayo. Laba Abanyarwanda kye bakoze omwana w'abandi egindi eyo eggulu. Omwana omuwala yatuuka ng'afuna Omunyarwanda ngalowooza afunye husband material. Labayo kiki ekibaddewo nno munnange ekituuseewo kw'oyo omuwala. Balina ettaka lingi nnyo. Ekiseera kyamaze okutuuka nga bamaze okumanya nti oyo mukyala wa gundi omuwala omukyoli olwafunye Omunyarwanda. Olwaleero omuwala wuuyo mumulaba wuuyo mumulaba wuuyo alengejja wuuyo bamusenga Serubogo ali mu Northern Uganda muwala mukyoli. Ekyalo kimusanze waggulu ng'alengejja. Ayagala okumanya ebisingawo kubirako Honorable Gilbert Oranya, kubirako Donga Otto, kubirako Strike Machine. Obabuuze bali eyo mu Nsasaggi muwala waabwe balina ettaka. Kitaawe ali mu gundi mu bachiefs abo ba Royal Family abo bwe batyo. Omuwala bamusanze ku muti ng'alengejja waggulu. Kati gwe mukazi namwandu wa Tamale gezo yagale Gashumba tokuba ku simu yange nkumaze. Gwe funa budde bw'obweddembe obuuze Kasumba oba bye namwogerako si bituufu. Bwe bya si bituufu nve ku internet. Muntagingire Katumba Wamala. Katumba Wamala nakugamba nkoyo kulabula. Wano waleese bidigito number plate. Oli mu kukavalinga basajja. Katumba Wamala. Katumba Wamala kuba ne Katumba Wamala. Oba lwaki omutima gwange tegukwesonyiwa musajja gwe. Kankulabula omulundi lwaki bunaku nkulabula ogusembayo. Katumba Wamala wulira. Bw'oba otambula kati tandika okwetegereza. Weyawulemu emirundi ebiri. Waliwo omwana yabuuza munne gwe ondabyeko. Nebuzeeko. Ndi mukwenoonya seeraba ondabyeko. Munange nebuze kati ate ndi mukwenoonya. Tondabako nga mpita wano. Tondabye. Katumba sala amagezi ageyawulamu emirundi ebiri. Obenga okulembedde ate ng'oli mabega. Waliwo abantu abakulondoola Katumba Wamala. I repeat. Katumba Wamala waliwo abantu abakulondoola. Katumba Wamala nkuddamu waliwo abantu abakulondoola. Nakuwa amagezi kiri kulikodi nakuwa amagezi Katumba Wamala nkubuulira Museveni Nemutabaniwe. Bamala okuttira omwana ne bakwerabiza olabika obyerabidde bw'obijjukira obijjuukirira waka bw'ofuluma n'obyerabira ne bakuwa bwa minisita ne bakuwugulaza ne weerabira ebyaliwo luli
Katumba Wamala wegendereze ng'otambula emabe waliwo abantu abakulondoola. Simanyi lwaki Katumba Wamala onnemedde oba lwakuba weddira nkima oli kojja wange. Ekyo kyokka kirabika kyekinjira kyekinsika nyinamu akasaayi k'enkima. Katumba Wamala omwaka guno mutabani wa Museveni atya Katumba Wamala ne Lweru. Ate ekinnuma bo tebamanyi na bye babateeseza wabula batujja ne tubibabuulira nga bo balowooza tulimba. Lweru ne Katumba Wamala naye kati gwe Katumba Wamala gezaako okukulembera atodde emabega osembe emabega ogenda kulaba abantu abakulondoola kansirike. Abasobola okutuuka Katumba Wamala mu mugambe anti bagamba ffe twagwa eddalu. Ojjukiranga ne lwe bakukuba era waliwo akatambi kange akafuluma akatambula nga nakwogeddeko. Mpoma satellite ogimanyi gwe liisa ebijanjala empiso. Twakooga okukaaba musajja gwe tukwagala naye teweefuddeeko. Katumba tukwagala tomanyi gw'oyinza na kukirowoozako gwe musajja gwe. Bannange ogwana ogwo gwagala kutemula Katumba Wamala bagambe mbu ADF. Najja wano nenjogera ku nsonga z'amasimu ag'abantu ababeera baafa abaana baabwe ne basigaza amasimu ago. Nenjogera ku by'endagamuntu nti bagenda kusalako amasimu. Kati mmwe nabagamba abantu abali ewala ne Uganda, ffe tuli okumpi ne Uganda, naye abantu abali okumpi abali mu Uganda ate mmwe muli wala ne Uganda. Wulira wano bino. Kakati mu mawulire amalala bannayuganda balina kaadi z'essimu ezitannaba kukakasibwa bulungi baweereddwa ennaku 6 zokka okuba nga bakikozeeko nga watali ekyo zakusalibwako. Ab'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ki UCC kyekikoze okulabula kuno era nsalessalo ono wa nnaku 6. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire tubaddemu obulungi ennyo bibino betukujjiddeyo. And keep them brief and concise. Ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission kitaddewo ennaku 6 zokka nga ye wiiki eno yokka eri bannayuganda balina kaadi z'amasimu okuba nga bazikakasizza. Singa butuuka nga 12 omwezi guno nga nnyini kaadi tagikakasizza eri kampuni y'essimu eyo yakusazibwamu. Kubanga wafuna meseji era nettuuka n'okuggyako okukuba amasimu agafuluma, nettuuka n'okuggyako okusobola okuweereza ssente nakwe emabegaawo ne ssente tubadde tuzibulookinga. Ekitegeeza nti okyalina omulimu ogenda ku service center zaffe oweeyo identity card oweeyo ekinkumu okuwandiisa ojjule bulungi oli butaala. Ekitongole kino kyagala okuteeka mu nkola ebiri mu tteeka eriyitibwa Regulation of Interception of Communications Act erya 2010. Ligamba nti buli muntu tasaanye kubeera na simu kaadi zisukka 10 ng'oli ku mukutu gwa byampuliziganya, era kati musango okusanga ng'okolesa layini y'omuntu yafa nga tonabagikyusa oba ku ripootinga nti nanyo yafa. Okakasa kaadi y'essimu kyetaagisa nnyiniyo okugenda mu kifo ekitegeddwawo kampuni y'essimu yagimuguza ng'alina endagamuntu. I think government yatudde mu ekyo newa abantu chance bakozesa work IDs because at the moment oba tebalina ssente zikola ziri ID, then abantu baleke bakozesa zino because omuntu alina okukozesa essimu. The reason why we want the original is because there's a barcode. If you have your national ID with you, there's a barcode at the back of your national ID.
that we scan, and then it shows us your details. And then it shows at the back of that national ID also has the fingerprint that matches with that national ID. Ekyo kyewuunyisa nnyo kubanga wano mu Uganda amateeka gawa galiwo galinga ga Nabbobi. Mateeka ga Nabbobi gakwata obumunyeera agakerere gayitawo buyisi. Because it's not the first time. Maybe omulundi guno bayinza okubeera serious ne bakyenforcinga naye kye balina okumanya nti abantu abasinga mu Uganda tebalina nnangamuntu national identity cards. Aba balina kaadi z'essimu wabula nga tebalina ndagamuntu nabo ekitongole kibateereddewo enteekateeka okulaba nga kaadi zaabwe zikakasibwa. Genda owannira ofiisi za NERA ziri nnyingi mu Uganda muno oripootinge otwaleyo evidence eyo nti essimu ya national ID yakubulako bajja kuwa baluwa ekakasa nti gwe owali nannyini national ID eyo eyabula era bajja teekamu ebikukwatako baluwa eyo ogireetere telecom company bajja gitunuulira tulinawo enkola gituverifyingamu baluwa eyo kulaba nti ntuufu kuba n'abala bazifoojinga buli nakakasa nti kiteredde era ndidi gwe mwennyini walina national ID eyo then twakanganire kuwade national ID yennyini tukusobozesa okulaba nti netiwaakayo ekuza ku mpewo paka nga national ID efulumye. Kale kakati ebyo nga tubitadde ku bbali waliwo walipoota efulumiziddwa. Ndi mu kubalaga amawulire muli ku njala mune njala nnuma nnume naye mukame mu kiraasi ngenda kugamba lekikyala mubiwulidde. Genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'Ekkumi. Waliwo n'endala eri emabega naye twalabyeko eno eya 26 omwezi ogw'Ekkumi ojja bisangamu. Nabikolako episodes ezi 2. Kati njagala mukakase nti wano tuli ku mulamwa. Gavumenti tugiina bwe tuti. Nga bwe mulabye ebimu ku byo waliwo ne bye mulindiridde bye mugenda okulaba bye mujja okulaba.